obutemu bwa mirundi 3 ku myaka 8. Sisinkana Amaljit Sada, omutemu nakinkwa kyasinze obuto mu nsi yonna. Amaljit Sada yali mwana bwana we yattira Kizibwe era yagenda maaso n'atta n'abaana abalala babiri, ekyamuviirako okufuuka omutemu nakinkwa kyasinze obuto mu byafaayo. Amaljit Sada mulenzi eyazaalibwa ku kyalo Musahari eky'Ebiha mu 1998 era ayitibwa omutemu nakinkwa kyasinze obuto. Ebimukwatako si bingi nnyo ebimanyiddwa mu lukale wazira ffenna kye tusinga okumanya nti yagenda okuweza emyaka 8 nga yakatta abaana basatu. Taata wa Sada yali musajja mukozi wa mirimu gya lejjalejja eyatobanga okulaba nga babeerawo kubanga famire eno yali etwalibwa okubeera emu ku ezo ezikyasinze obuna ate nga tebaasoma. Ye ate omulenzi yali muwubaavu eyanyumirwanga okwenjera ku kyalo n'okuwalampa emiti. Obutemu bw'omwana ono bwatandika butya? Mu 2006 ssengaawe yajja okukyalako mu maka gaabwe. Bw'afuna omulimu n'asalawo omwana we omuto amuleke wa mwannyina aleme kalubirizibwa ku mulimu. Ate mukazi wattu yafuluma ekibuga. Maama wa Sada yali asigaza obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omwana oyo naye ate naye kyali kimwetaagisa ogendako mu katale agula emmere gye banaali. Bw'atyo yakwasa Sada obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omwana oyo ne mwannyina omuto. Sada yatandika okuba omwana oyo empi nga bw'amusuna ekyamuviirako okukaaba. Ate ye okukaaba kw'omwana yeezuula nti kyali kimunyumira. Bw'atyo yagenda mu maaso n'ateeka emikono gye mu bulago bw'omwana oyo n'amutuga paka we yamujja mu bulamu bw'ensi eno. Ekyo tekyamumalira n'amuwalula paka manjuwanju yaabwe gye yamuziika wansi w'obusubi. Era bwe yamaliriza ye ne yeddira eka. Entiisa eno yaviirako taata wa Sada omukuba emigga emizibu naye tebaabiyingizaamu poliisi ne batondayo awo olugero olw'ekimpatiira lwe baalimba maama w'omwana ku ki ekyali kituuse ku mwana. Omuntu owokubiri Sada gwe yatta yali mwannyina ow'emyezi 8. Yagenda bazadde be beebase n'amugwa mu bulago n'amutuga paka bwe yasirika. Okusinziira ku anko we famire ebyama bino eby'obutemu yabisirikira bagamba nti byali bya munju. Obutemu bw'omwana we bwakomekerezebwa ttemu eryokusatu yakola. Mu 2007 yakomekereza obulamu bw'omwana ow'emyezi 6 amanyiddwa nga Kushbu eyali abeera mu muliraano gwe gumu ne Sada. Maama w'omwana oyo nno Chunchun Devi yagamba poliisi nti yali alese omwana we nga yeebase ku kasomero ka primary naye agenda okudda ng'omwana we tamulaba. Wayitawo essaawa ntono Sada n'ajja n'abagamba nti yatuze omwana oyo n'amukuba n'ejjinja era poliisi kyagitwalira akabanga okukkiriza ebigambo ebyali byogerwa omwana omuto ono nti yali asobola okukola ebikolwa eby'ekitemu bwe bamukkiriza. Bwe yamala obbakulemberamu n'abatwala n'abatuusa kafa akatuufu wennyini we yali asudde omubiri gw'omwana oyo. Oluvannyuma Sada yeewaako obujulizi nti emyezi 3 emabega yali yatta mwannyina ate ng'omwaka gumu emabega yali yatta Kizibwe. Bw'atyo yatwalibwa mu bw'obuyinza. Bw'atuusibwa eyo abaserikale bagamba Sada yali musanyu nga teyeefiirayo naye yagaana okwogera nga batandise omubuuza 4 na 5 n'abagamba baba baagala ababuulire byonna by'amanyi basooke mugulira biscuit. Nabo kye baakola bwe abannyonnyola agamba nti Kushbu yali yeebase ku ssomero n'ajja n'amugyawo ku katono n'amutwala yamutuusa ye we yali ayagala n'amuttisa ejjinja amala n'amuziika. Bino nno bagamba nti yali abyogera nga talinaamu wadde onyamira oba okwejjusa ki kye yali akoze. Oluvannyuma omukulu oyo yalabikako mu maaso ga kkooti eyamusindika mu remand home olw'okuba yali akyali muto baali tebasobola musiba nga tebasobola musalira gwa kalabba wadde omuteeka mu kkomera okuggyako mumuleka mu maka agakuuma abaana okutuusa lwaliba nga awezezza emyaka 18 okusinziira ku mateeka agafuga Buyindi. Oluvannyuma lw'abakugu omumwekebejja kyazuulibwa nti Sada yalina conduct disorders. Olupapula lw'amawulire olwa Times India lwawandika ne lugamba nti abakugu abekebejja Sada baakizuula nti Sada yali sadist. Sadist ye muntu afuna essanyu ng'alumya banne, physical pain, nti oli ye essanyu alifuna mu kujja n'asuna omuntu n'akulaba ng'olumiziddwa. Ate omukugu omulala n'agamba nti omwana oyo yali tayawula kirungi na kibi. Olwaleero Sada aliriddawo. Mu 2016 Sada bwe yaweza emyaka 18 yateebwa n'aweebwa identity empya. Kitegeeza nti yaweebwa amannya amapya n'ebimukwatako byonna ne bikyusibwamu. Mu guno mwaka 2024 Sada aweza emyaka 26 naye ng'amayitire ge tegamanyiddwa. Bwe yava mu remand home tewali yamanya wa gye yagenda.